njagala mwetegereze buli munnayuganda yenna afunye omukisa oguvuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti eno emuempawalinze bamubuuziza kyayagala bwe bamotoka ne bagimuwa bwe banyumba ne bagimuwa bwe kiba kumuyambako okutandika kibiina kya byabufuzi akituuseeko sinnaba kulabayo kibiina kyonna kitandise nga kibiina kipya ng'omulamwa gwakyo si kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kuyozayoza abavubuka b'omu Kampala okulonda kw'abavubuka mwebale okusuula nuupu mwebale mwebale okusuula nuupu abo mutandise kwenunula. Kintu kibi nnyo okubeera nga obadde mufuze emyaka mwami Museveni gyafuze Uganda naye ng'ekizibu kyasinze okutunuulira ng'akitaddemu ssente zandibadde zikola amakubo, ssente zandibadde zizimba amalwaliro, ssente zandibadde ziteeka eddagala mu malwaliro, ssente zandibadde zikola mu masomero, zisasule abasomesa, zikole ebintu by'eggwanga nga byonna oba zonna azimalidde ku kusuula ekintu kimu, ekibiina kya NUP ekyakajja just emyaka 5 tubale 5 nga kyayimbulidde buli munnabyabufuzi yenna awulira ng'omululu gw'okulya gwamujjula ne gumubooga n'omubooga asitudde. Twamaze okukakasa nti mwami Museveni ekimusula ku jjoba era kyasula alogootana ebirooto byafuna mu bulamu bwe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu, tetugenda kubuusa maaso nsonga ey'ekisaawe eky'ennyonyi, tetugenda kubeera nga tugibuusa amaaso. Ekisaawe kino ekikulirwa omukyala amanyiddwa nga Bamutuuraki, okusinziira ku mwami Museveni abakozi abawerera ddala 150 n'omusobyo yalagidde bano banoonyerezebweko bagobebwe n'okugobebwa. Naye njagala tujjukire nti omukyala akulira ekitongole ky'ennyonyi Bamutuuraki nga Joel Ssennyonyi ali wakati mu kubeera ng'amukunya, bakizuula nti tayina oyo gw'olengera, bakizuula nti tayina mpapula zimukkiriza kubeera ng'addukanya ennyonyi y'eggwanga. Era bwe yali abaanukula yabagamba mugende mubuuze eyampa omulimu nga siina mpapula temungwirako ddalu. Tebaakomaawo ne Joel Ssennyonyi naye ne batandika okubeera nga bamutiisatiisa. Bino bitegeeza ki? Nti mwami Museveni bino byali mu kugamba mbu simanya babanoonyerezeeko, simanya enguzi alimba. Already airline yagiwadde omuntu atalina bumanyirivu, atalina kyamanyi, naye oba mwana waani. Nabe tugenda beera nga tubitunuulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku bamulimirira era n'abo abatamuwagaliza kutuuka ku birungi, n'agamba olugendo lwange lwasalibwawo Mukama Katonda. Kale nno bonna abaanukudde tugenda beera nga tutambuliraawo, so nga ate mawulire si malungi. Former president genze mu maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno, nabyo tugenda beera nga tubitegeera. Nzikiriza tukole bwe tuti, nkomewo tusobole okubeera nga tweyongerayo, ensonga etambulire ddala masavu meerere mukwano gwange. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 14 mukwano gwange, omwezi gwa 7 omwaka tuli wakati mu kubeera nga tugutwala. Amazima gali nti
sigwe gututwala tugenda kubeera nga tugutwala ebyaddala kansuubira nti watuuse dda ku mulimu mukwano gwange atannaba kubeera ng'otuuka sambyasambyako nsaasira abalina obuvune obw'enjawulo abo abali mu malwaliro omukama katonda abasuuse nammwe abalina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'abibamalira abalina amasanyu ag'enjawulo tusanyukiramu nammwe ne tubagamba nti muyogeyoge oba oliawo okutuuka ku ebyo ebibatadde akamwenyumwenyu ku matama gumukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajjime maze okubeera nga nzikalira tusobole okubeera nga tutinatina ensonga oba ebigambo tubyogere katutandike video yaffe gituwere like yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga buterevu ewatali kubeera nga nkulisa mukwano gwange nzikiriza tutandike n'ebigambo bya mwami Museveni. Mwami Museveni bino byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera gy'atambulira alaga nti ali mu kulwana kibiina kya NUP kimutudde mu bulago kuyozayoza abavubuka b'omu Kampala okulonda kw'abavubuka mwebale okusuula nuupu mwebale Mwami Museveni yeebaza abantu be ab'omu Kampala okubeera nga basudde ekibiina kya National Unity Platform. Mwami Museveni bw'atuula eyo gy'atuula abantu be nga bajja bamugamba twakukumbye twawangudde naye tebamubuulira nti amagye gaakubye abantu okubula okubajjamu ebibumba n'ebiwoowoolo tababuulira oba tebamubuulira nti ekyabaddewo tekaabadde kalulu kwabadde magye n'ababyakwerinda kukola training nga bagikolera ku bannansi bino tebabimugamba kubanga bw'otunuulira akalulu nga bwe katambudde tuviire ddala ku kaabavubuka akaabakadde akalulu kaabakadde ebitundu ebisinga NUP yabiwangula NUP bwe wangula akalulu kaabakadde mwami Museveni naga ne basajja be ne bagawaaye omusajja twamugamba nti ono Kyagulanyi takyalina kyagamba ggwanga tugenda mugamba tutya ne balinda akaabavubuka bwe kazze njagala kujjukiza nti NRM yali yazimba emirandira structure yaayo ng'eviira ddala wansi ku village level era mu Uganda abantu abamu babadde balowooza nti n'akalulu ka akalulu k'abavubuka akaabakadde ka NRM yokka nga ebibiina ebirala tebibagamba nti nako tulina okugendayo tuzoganye tulabise okutuuka NUP wezze negamba tusindise ku kyalo abakadde mwesimbewo abakadde ne besimbawo ne bawangula abavubuka mujje mwesimbewo NUP netekawo impact ke kalulu akasoso okulya nti akalulu k'abavubuka gye kali kabaddengawo ebbanga lyonna niye okuwulira nti kalimu omuzinzi n'okawulya ne ku TV kati keeyolekeramu emivuyo miyitirivu nnyo olw'ensonga nti waliwo challenge eyali azze ate ng'ali wiringi okukumba kakati bano bamuzeeyo giwadde omuliro taata ku ground kwetuli tova ku main n'ebikoze bitya ne bagamba tunaakola tutya okumalirizanga akalulu kafuuse ka musaayi ak'abavubuka kafuuse ka musaayi bantu kuttiŋŋana kakati mwami Museveni ayimiridde mbu yeebaza abavubuka okugoba NUP era yabagambye nti kakati kye kiseera wano mumazeewo mugobe ne ba MP ne ba MP mubagobe. Mwami Museveni wakati ku ssente z'eggwanga kwakwata okukola ye byawuliranga bye birina okukakkanya emmeeme ye. Kakati bino ng'obitegedde waliwo omubaka wa paalamenti mu kibiina kya NUP yavuddeyo n'abaako. Njagala mwetegereze
buli munnayuganda yenna afunye omukisa oguvuma mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti eno emuempawalinze bamubuuziza kyayagala bwe bamotoka ne bagimuwa bwe banyumba ne bagimuwa bwe kiba kumuyambako okutandika kibiina kya byabufuzi akituuseeko sinnaba kulabayo kibiina kyonna kitandise nga kibiina kipya ng'omulamwa gwakyo si kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu tandikira ku baana aba DF genda ku baana aba Ecological Party genda ku obubiina bungi nnyo obuzze ekigendererwa kyabwo kuvuma nkyukakyuka kuvuma formation eriwo kulaga bye tutakoze bulungi era nze nina okulowooza ne bwe kibanga Munyagwa mutwagaliza birungi nga Uganda yonna mujagaliza lwaki mukyayongera kwesunaasuna kuyulika ku main cause twegatte wamu tukole coalition eyawamu so bw'olina obuzibu n'ebibiina ebimerukawo kati wulira omusajja ekibuuzo agamba nti Munyagwa bwe muba nga temulina buzibu ku nkyukakyuka eriwo ku NUP nga ddala munammwe mwagala nkyukakyuka lwaki temuva mu kwesunaasuna okutondatondawo obubiinabiina lwaki temwegatta musobole okubeera nga mujjawo mwe kyemuyita ekizibu very good question okategedde bwe kibanga nammwe mwagala nkyukakyuka lwaki temuva mu kwewagulako ebiwagu nti gwe nange kankola akabiina kange nange kankola akabiina kange lwaki temujja ne twegatta wuliriza ekikyamu kuba kati oyo mwami Munyagwa naye ayina ekibinja kyagenda okukunyuulako owa ADF naye yakunyuulako wuliriza omusajja agamba nti Adamu Kungu hostile program amubuuzizza nti olina obuzibu n'ebibiina ebimerukawo buno buzibu bwennyini kubanga buli kibiina ekimerukawo era waliwo abagendo kiwerekera bakiwe n'obuwagizi ekitegeeza nti mugenda kukendeeza obwoyo abadde afunzizza gwe mugamba mbw ate dictator agamba nti kati Munyagwa wo yaleeta kibiina bwe bakonye ku Munyagwa agenda kwogera Munyagwa wo yaleeta kibiina DF yataddewo simanya PFF nayo weeri buli we twekunyuulako bwe tuti ne tweyawuza nga mwami Museveni ayongera kutufuga nakulaze jjo nti Munyagwa alwana okufiirawo okulaba nga toyogera ku kibiina lwaki nabimanyonjodde olunaku olwajjo katweyongereyo kakati bwe tuba twogera ku nkyukakyuka mukulu Ssekabira soko nzireke kwato zimanyi gwe n'okujja okukwata tikiti ya NUP wasooka kuva mu tikiti y'NRM nga akamyufu kakulemi that period ey'omwezi ogumu wakyusiza novaa wano nodda wano wali onoonya byanfuna akabiina ko gweyita obubiina bina NUP kangi kusomesa twali mu referendum wano simanyi gye wali oli batwali mu fenga opposition tuzira okulonda tugamba eno referendum ya Museveni tugizize President Museveni n'akozesa ebibiina nga DP nani bazize abiteeko bimuvuganye mu kibiina ekyo ne NUP mwe yali nga ku luno namwe bali mu kubakozesa gyoyogerako twagirwanyisa ng'eridde mu opposition olukwe nga Jerusalem Kamaawe yagireese obudde obusaali wa NUP tosobola kumuvunanya kakati soko owulire propaganda ali wano akugambye nti nga FDC DP bali mu referendum ne bazira nga bateesa kukuzira okulonda era ne bakuzira NUP mu bibiina Museveni bye yakozesa NUP yalimu referendum yaliwo ddi referendum Munyagwa gyayogerako yaliwo ddi then wano we bakwatira obwongo bw'abantu abatamanyi oli atamanyaga NUP yagenda naddeeyo NUP yaddi ayogera ku NUP eya Kibalama gundi Nkonge Kibalama oba ayogera ku NUP ya Robert Kyagulanyi Ssentamu erabise mu kalulu ngeze buzimu 220 nga gwako okuva mu 2000 wabaddewo referendum okuva mu 2016
wabaddewo referendum awo ekikudibwamu kiri nti tewabadde naw kati ono mutwe guluba ayogera ki era ali mu propaganda agamba nti eno NUP sale yabadde agiteekamu ssente propaganda kubanga bayina TV ko bakubira omudomo bayina kwasobola okujja n'abajejjerebu bayina kwasobola okuyimirira n'ayogera nga tebagenda mugamba naye mwami Munyagwa awo byoyogedde nga bya bulimba tuli fenna then tumaleyo Munyagwa wali okyali scholarship ya Jerusalem tukimanyi kakati let me tell you wekibanga yes I know oli musajja musiramu ninane proof tonyiga proof yo gijjeeyo don't press twange twali mu business yo gye baggala baali bagikirizanga tegina bisaanyizo nga Jerusalem godfather let me finish allow me to finish omusajja agamba obwedda ndowooza ayina ne byandeetako ebirimu amagezi ebirina amagezi njagala mwetegereze oba okiwulira agambye nti bizinesi zo zaggalawo yes zaggalawo kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu ezize tezaggalawo tebaziggalawo zino tactics za mwami Museveni ne banne nti bw'abaana ayagala okukola kyayagala asooka najja n'akola ki n'akuteeka mu mbeera eya tugenda kujjako emirimu tugenda kukola bwetti bizinesi zo tugenda zisabotaginga n'ebiringa ebyo omusajja agambye bizinesi zange zaggwawo kati tebakyalina nakwe bankwatira ono n'agamba nti Munyagwa naga nti bizinesi yo bagisaanyawo wali towa musolo nga godfather wo ye Salimu Sale ono blackmail bw'abanga godfather we yali General Salimu Sale then dwaki ate bizinesi bazijjawo oba otegeera abasajja bano engeri gye bazannyamu ebyekisiru byabwe cause bino si bya bufuzi bya kisiru nti ayimiridde akuba propaganda kubanga amanyi abali awo ajja kuleekaana ajja kuwoggana abasinge oli bw'agambye nti referendum we yabeererawo nali nkyalina mu kusoma naga nga Sale yakuweerera so olaba ebisajja wallahi ebigwagowavu ebyaleetebwa okulwana omuntu naye njagala tufuna obubaka buno bwa Bobi Wine agamba bw'ati agamba I have been blessed and touched. I will how will I ever thank you, oh Lord? I have been blessed and touched. How will I ever thank you, oh Lord? They keep fighting me, but I am not giving up. May the stream of Zion fill my spiritual cup. Jah, give me the strength. Give me strength and protection day and night. Nti mbadde blessed. Era agamba nti nyinza kwebaza ntya Katonda. How will I ever thank you, oh Lord? Nyinza kukwebaza ntya.
oba ndikwebaza ntya Katonda bongedde okubeera nga bannwanyisa naye ate sipowa sigwamu maanyi naga may the stream of Zion fill my spiritual cup naga Katonda nyongero amaanyi nyongero obuvumu awamu n'obukuumi emisana n'ekiro nagamba Ash chosen by God kitegeeza yalondebwa Katonda Ash destiny entuuko ye yalondebwa Katonda si bantu entuuko ye yalondebwa Mukama Katonda si bantu kale ye Bobi Wine njagala kubeera nga muvaako then tusobole okubeera nga tweyongerayo mu nteekateeka endala nga bwe zijja enteekateeka endala nga bwe zijja njagala kusooka kubeera nga nkwolekeza njagala kubeera nga nkwolekeza mukwano gwange enteekateeka endala namutayiika eya Uganda Airline General Yoweri Kaguta Museveni yalagidde nziramu kugamba General Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni yalagidde era kugamba yalidde mutama ku nsonga za Uganda Airline era ensonga zino zavudde ku mukyala ow'omugenzi Nyerere ye yavuddeko ensobi zino oba ensonga zino okutaama Joseph Nyerere yali Julius Nyerere yali mukulembeze wa ggwanga lya Tanzania kale no mukyala we yajja gye buvuddeko awo bwajja amanyiddwa nga Mama Maria Nyerere bwajja mbu bamulinza ku kisaawe almost essaawa 4 awo ku airport va ku kumulinza wabula n'okumudisrespectinga n'okumwembarasinga n'ebirala bingi wabula bino babikola nga bamumazizza essaawa kumpi 4 mu lifuti ku Entebbe airport kakati bwe yatuuka ewa Mwami Museveni ono Mama Nyerere ajja nnyo wano e Uganda bw'atuuka ewa Mwami Museveni n'alyoka amulombojjera ennaku emulumidde ku kisaawe ky'eggwanga ewali obutamuwa kitiibwa n'okubeera nga bamuyisaamu amaaso bino Mwami Museveni bimugwa mu matu akwata ebbaluwa agiwandiikira Minister of Transport n'ebirala abategeeza nti ku kisaawe ky'eggwanga Uganda Entebbe International Airport amazima gali nti Museveni tuyinza okugamba yataamye yalidde mutama n'alagira mbagirawo abakozi ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe abasoba mu 150 ab'ekibogwe bayimirizibwe era bagobwe ku mirimu n'abagambibwa n'abagibwa mu mankwetu bagobwe agambye nti bano be baleese obuli bw'enguzi n'ensonga endala okwongera kwebyo nti bino bye bakola birabisa bubi ekifaananyi ekitali balaga ekifaananyi ekitali kirungi eri eggwanga lyaffe naye bifo nga sinnaba kutwala wala bino byonna Mwami Museveni abyogedde yes tubitegedde yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza
Ministry ya Works and Transport ekuluwa General Katumba Wamala n'agamba nti enguzi esusse ku kisaawe, n'agamba nti okutyoboola abantu kisusse ku kisaawe, obutenkanya obuli ku airport nabwo bususse. Mwami Museveni n'alistinga ebintu nkuyanja, agamba nti ayongera okufuna information nti enguzi eri awo ku Uganda Civil Aviation Authority tegambika. Enguzi eri awo ewunyanga mazzi ga mpuuta. Mwami Museveni tiyakomyawo, yawandiise ebintu nga bingi, tetugenda kubeera nga tubigendamu. Yatukutte ebitongole byonna ebikola awo ku airport, byonna n'alaga obunafu bwabyo. Naye bagamba nti akakyama amamera bw'okagolola kakutuka bukutusi. Era bagamba nti charity begins at home. Ne bongera ne bakugamba nti akaliba akendo ku mukonda kukalabira. Kakati nga tonnaba kunenya abakozi bali ku kisaawe, Mwami Museveni yennyini asaana kusooka kunenya. Dwaki asaana kusooka kunenya? Mujjukira Joel Ssenyonyi ng'akyakola mu kakiiko ka Kosase, yakunya omukyalo oyo gw'olaba oyo Jennifer Bamutulaki oyo gw'olaba ku screen. Nga kikyamukyunyiza, bakizuula nti ono yali talina mpapula za buyigirize, yali talina bumanyirivu mu kubeera ng'akulira ekitongole ng'ekya Uganda Airline. Ne bakizuula nti yali talina busobozi bwonna buddukanya Uganda Airline. Naye newankubadde nga akakiiko kano kabizuula, omukazi bw'ati bwe yayanukula. Then Mwami Museveni nga tannaba kunenya bakozi ba Kibogwe, n'ebbaluwa gye yawandiise bw'atyo n'agisindika mu Ministry ya Works, n'agisindikira Vice President Jessica Alupo, n'agisindikira Prime Minister Robina Nabbanja, n'agisindikira First Lady Janet Kataha Museveni, n'abalala enkuyanja be yasindikidde ebbaluwa eno. Njagala onzikirize tulabe ebigambo bino. Joel Ssenyonyi bwe yakwata omubbi, bwe yakwata omuntu atalina bumanyirivu mu kitongole kino ekyennyonyi, wulira ebigambo ebyaliyo. Then kakati gwe Munnayuganda gw'obombuulira, ani yatandika enguzi eno? Ku ngeri gye yafunamu omulimu oluvannyuma lw'okukizuula nti talina buyigirize bumala kuddukanya kampuni eno. Nobody just signs as a witness, you know. So this is an agreement. You sign as a witness for this company called Abavata Group. Bamutulaki yannyonnyola akakiiko nti baluwa zonna zirina newankubadde amaze ebbanga nga taziggyaayo gye yasomera. I have a document, a letter which they wrote for me to UNEB because I misplaced it. So I'll bring it. Ono yagenda mu maaso n'ategeeza akakiiko nti ye yazaalibwa n'omukisa, anti yagenda okutwala ebiwandiiko ebisaba omulimu gw'okuddukanya ekitongole ky'ennyonyi z'eggwanga, yasanga bagumuwadde dda, ekintu ekyewuunyisa akakiiko. Kyokka omukyalo ono yasaba akakiiko kagende kabuuze yamuwa omulimu lwaki yagufuna atanaakuwaayo mpapula. Akakiiko kakomekkereza ono kamukwasiza poliisi. Bibadde bikyali awo, ssentebe w'akakiiko ka Kosase Joel Ssenyonyi n'addukira ku poliisi emuyambe ng'agamba nti afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu bagambye nti balina Oluganda ku ssenkulu wa Uganda Airlines omujja Jennifer Bamutulaki. Minisita omu yankubidde essimu nga ntiisatiisa. Minisita ono Minisita wa Tourism era ye mubaka wa Mwenge kaunti eyo ekyonjojo, bamuyita Tom Butime. Tom Butime yankubidde essimu nga ngamba engeri gy'alina Oluganda ku Jennifer Bamutulaki CEO wa Uganda Airlines gwe tunoonyerezaako, nga mukambwe munyiivu awuza nze nyize nnyo era ngenda kunga ab'eŋŋanda za Jennifer tujje tukulumbe oba mu ofisi yo oba mu kakiiko oba wa bikyayogedde ebigambo bingi. Kyera Kosase temuyina na mandate enoonyereza ku bintu bino ebimu naki. So nagezezaako okumunnyonnyolamuko mandate yaffe nakinene ndabanga ninga afuire endiga omulere ne muvaako. Ssenyonyi yeekubidde enjolu ku poliisi emutaase ku bantu balumiriza nti baluganda lwa Jennifer Bamutulaki, kyokka nakakasa nti si wakuva ku mulamwa. Nze munnaye tegenda kukkiriza muntu yenna kuntiisatiisa. Nja sigala nga nkola omulimu gwange. Siina muntu gwenja kuttira liiso. Era kaakati kimpadde n'amaanyi okweyongera okunoonyereza ku Jennifer ono Bamutulaki. Kuba kirabika bingi ate bizibu bingi ebikyaliyo. Kubanga
lwaki kati okutiisatiisa kutandisa okubeerawo n'okweyongera n'abanene mu gavumenti ekitegeeza wakyaliyo bingi bye tulina okuzuula. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Luku Wesigire akasiza nti bafunye okwemulugunya okuva wa Joel Ssenyonyi. Honorable Joel Ssenyonyi azze wano ku CPS ku nsonga ey'okuba nti nno afuna obubaka obumutiisatiisa nga buyita ku ssimu ye, era kwe tusinzidde okuba nti nno tumuggyako statement ng'essaawa zino enteekateeka zikyagenda mu maaso, era statement eyo gy'anaatuwa kwe kujja okuva obujulizi bwe tunaasinzirako okuba nti nno tunoonyereza. Ensonga eno eyongedde okuteeka abaddukanya ebitongole bya gavumenti ku minzaani ku ngeri gye bafunamu emirimu, era Lord Mayor wa Kampala Solongerias Lukwago agambye nti akakiiko ka Kosase Kamalabyambulago abakulembera eggwanga lino be basalawo. Bulabe bwe tusinze okuba nabwo kati ye statement Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yakola era nga gy'ateeka mu nkola. Yagamba kati ku stage kwe bali kusasula abaana b'abalwanyi be bagenda okuba nga be bateeka mu bifo eby'enkizo, be bagenda okuba nga bibawa emirimu. Era ekyo teyakikweka yakiraga ng'akulaga nti bagenda kugoberera nnyo obusobozi. In fact ne wali obusobozi era osanga enkizo bagiwadde nnyo bali be batraininze mu oil and gas, be bawadde ebintu nga byola bya airlines, bosanga mu mirimu emisavu ennyo ng'egya URA, egya UNRA, egyaki babatadde mu bifo ebyo, nabo ne bakajjala ne bafuuka bazibu nga bannantagambwako, era kyovula baroganso oyo mukyala bamutulaki Jennifer gyakozesa eveeyo. Barnabas Tinkasimire omubaka wa Buyaga West agambye nti bagenda kusimana akakongo ku nsonga eno. Kati generation ya President Museveni erimu evening time, erimu evening time kuleka ng'ayonoonye nnyo, ayonoonye nnyo abaana baffe abo banayingirirawo abalina omwoyo gw'eggwanga, abalina expertise, abo banayingirayo okutereeza eggwanga lijja kubanga lifudde nnyo. Okay, kale bebyo oba byebyo ampuliriza omulungi agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno bye bigenda maaso mu ggwanga. Mwami Museveni anenya ebitongole ebigenda maaso n'okuba nga bikola wali ku airport. Yes, biyina obunafu, naye obunafu bwaviira ddala kuyawa, bwaviira ddala kwakulira ekitongole ekyo. Weewaawo zikiriza naawe tuveewo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Omwami gw'olengera ku screen awo ye former Nigerian President Muhammadu Buhari yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwajjo akawungeezi, era ng'oyo gw'olengera yafiiridde ku myaka egy'obukulu, emyaka 82 ye Muhammadu Buhari emyaka 82 egy'obukulu, era ng'ono yafiiridde London, yafudde olunaku olwajjo yafiiridde London eyo. Buhari yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 17 Desemba 1942 mu Dora, Nigeria. Nafa olunaku lwajjo mu July 13, 2025 ku myaka 82 London mu United Kingdom. Omukulu ono yaliko mu office eya Nigeria okuva mu 2015 paka 2015 okuva 83 paka 85 then 2015 paka 2023 kitegeeza kya javeeko oba oliawo ate Mungu wamuyitidde. Bano we bava mu buyinza bakutukanga bakutukanga emisomo gye endowooza tebyetaagisa nnyo bino. Emisomo gye US Army War College mu 1979 okutuuka 1980, Defense Service Staff College 1973 okutuuka 74 n'ebirala. Tetujja kubeera nga tumubeerako nnyo
avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 13 Buhari agenze. Gw'olengera ku screen awo mu kaseera kano kitalo nnyo nnyini ddala eri abooluganda. Kale kakati tuveeyo eyo wa Buhari tujje tubeeko bye tutunuulira wano nabyo bikulu. Waliwo pasita eyajja wano. Pasita ono musajja mu Canada. Musajja mu Canada ye Ben Hinn, omu ku basajja abangi omu ku basajja abeefuula basajja ba Katonda. Mumpulirize, abeefuula basajja ba Katonda. Nina ensonga lwaki nkyogedde. Omusajja ono yajja n'asabira muwala w'omukulu wa mwami Museveni, bw'amusabira n'amulagula. Katusooke tuwulire emboozi eno, then owulire ebyavuddemu. Raised pastors. They have been in power. They have not raised pastors. So she's a gift to the church. Can I pray for her first? Yes, the world your hands have made, and that's one of them, Lord. When I look at the stars, breathe upon me. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Most High, she's yielding to your spirit. She's walking in your love. Jesus, we adore. Jesus, we adore. Jesus, we adore your holy name. The Lord is going to promote her to high positions. This lady has a destiny. Not only in God, but in the nation. No one touch her right now. No one touch her. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Lift my hands in surrender to your name. They have been in power. Okay, kakati ebebe byaliwo. Pastor Ben Hinn Pastor Robert Kayanja bwe bayita kino mwabakkiriza mu kiwulire. Bwe bayita Pastor Robert Kayanja yategeeza Ben Hinn nti tuli ba mukisa okubeera ne sitting president yali mu buyinza nga yaliko nga muwala we Musumba. Naga ekyo tekirabikalabika. Wulira, Ben Hinn naga ndooza gwe mba nsooka okusabira kansooka ensabira oyo. Ekyo kimwe ekikulaga nti nno
omwavu ne muggulu osobola okufikira omwavu ne ggulu olabi oyinza oddivaako kansooka ensabira oli kati Katonda yalaga Benny Hinn nti ono yalina ebizibu ebingi oba yeetaaga ennyo essaala kuba yajja kukola byamagero kakana kyo nakyo kiteeka ebbali yasabira omukyalo ono n'amugamba nti alaba ebyamagero ekisooka njagala kugamba gwa mpuliriza abasajja okujja basabe mu kanisa nga bataddeyo ka background music ako kowulira akawoomerera ako eyo si nsobi era kye baba bakola bakimanyi nga ggwe bw'omanyi nti nno oli musajja bw'ogenda okwana omuwala ne bw'oba oyina ekiroboozi kinene osooka n'onoonya eddoboozi eriwoomawooma n'okakasa n'ebigambo by'ogenda okukozesa nti mu butuufu bino singa mbimugamba bijja kukakkanya omutima gwawulire nga ddala nze nsaanidde yes weetegekera okukwana n'obuyisa obubi n'obukweka n'okwogera ng'oboggoka nako n'okukweka n'olyoka onoonya tooni mw'osobola okugambiramu omuntu ekigambo I love you nga kituufu bakimugambye naye okinoonya ekikyakiwulire nga kyanjawulo mwana wattu kisinziira bw'okireese okimugamba n'amera n'olutiko ng'onoonyeza ng'egyokireeta kya bulijjo naye gwe bw'okimuga ayinza okiwulya okusinziira bw'okimugambye nga wallahi kyanjawulo kiringa kyatawulirangako kakati ne bano abasajja bwe bali yatuuka n'agaa nti alaba entuuko y'omuwala ono agenda promotingibwa mu bifo 3 ate si bifo byokka wabula amulaba nga ali ku levo y'obwa first lady sinakindi okukulembera eggwanga kakati wano waaliwo obuzibu bw'amala okusabira Patience Lwaboogo ono aba muganda wa Muhoozi Kayinyeruggaba CDF n'avaayo kye yakola Benny Hinn enkoko ekikola baana yatabukira Benny Hinn n'amugamba ogenda otyo osabire famire yange wajjewo olukusa n'amuyisaamu eggaali kaakati okusinziira ku Benny Hinn bye yasaba mbu bye yalaba mu Natasha mu Patience yamulabamu obukulembeze tubadde tuli awo Uganda zaabu nga omukoddomi Odreke Lwaboogo ate takubye posta Odreke Lwaboogo ng'afulumiza posita agamba atya Odreke Lwaboogo for president bino bye byatabula Muhoozi bino bye byatabula Muhoozi Odreke Lwaboogo afulumiza posta eno posta toyina gyekanga ojjukire mabegako nti nno gye buvuddeko twali tulowooza waliwo ebyogerebwa nga bigambibwa mbu Odreke Lwaboogo yandijja okukulembera Uganda oba ogifuga kakati posta zatandise okuvaayo Muhoozi agamba kikafuuwe jjukira bano ababiri Odreke Lwaboogo ne Muhoozi wallahi abo bo tebagatta mbajjukize Odreke Lwaboogo yatugamba ogugwana gutamiivu ne mu meeting za family tebaguyita baguyita luvannyuma n'atugira nayo naga gukwata n'abakazi Odreke Lwaboogo yatugamba bannaye omukoddomi ali mu kuyiwa empitambi eri eyamuwa omukyala kiki kyafa kakati tuba tuli awo nga ne Muhoozi aleese n'agamba taata we ogamba okugoba obuli bw'enguzi n'ababbi
kyokka oli ne ssaababbi oyo yasinga obubbi mu uganda netugaa katonda wanga famire ebadde ki kiki ekigudde mu famire kaakati biri awo lutalo Benihin asajja sebo yasaba mwala wa Museveni amutwaleko mu kafo akawoomu yagamba kafo ki kerabidde yomutwala alimu aha kale saagala kubeera nga nsukako wano sagala kubeera nga nsukako wano kujjako amawulire genjagala okubeera nga nkutuusaako agakagwawo ngenda kujja nago mu bujjuvu Professor George Kanyehamba avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiseera kino ngenda kubeera nga nzijja n'ebimukwatako ne gy'afiiridde naye nga afiiridde ku myaka egy'obukulu 86 wafiiridde ng'aliwo omusango oguli mu kooti evvubuka lyamubbako ensimbi eziwerera ddala obukadde 5 obwa ddoola tugenda kujja nabyo njagala kubebaza mwenna bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane nate mu mboozi endala mbadde ne Morgan yenze Sajjime katonda abampeere ebimusinga okubeera nga mwagala tusinkane mawulire agaddako